Justin Namawejje mutuze w'Ebukeerere mu division y'Eggoma e Mukono era tawana n'omwana alina obulwadde bw'omugogo oba obuyitibwa cerebral palsy. Vincent Chiyemba alina emyaka 2 n'ekitundu era yazaalibwa ng'omwana omulala yenna. Wabula bwe yaweza ssabbiiti 2 zokka nnyina yatandika okulaba enjawulo mu mbeera ze. Namuni mujjayo omunaaza ku makya ssaawa nga 3 ndaba ng'omwana afuuse yeero. Nali sikifunangako ku baana bano bennina. Zaagenda okuwera ssaawa 7 ng'amabeere takyagayonka ng'asirise. Namawejje kyamutwalira ebbanga eriwera nga tategeera kiruma mwana n'amalwaliro ge yagendangamu nga teri bukugu buzuula kimuluma. Nga buli bwakwatibwa omusujja bansindika ku bitanda. Abasawo abasinga obungi ene waffe obalwa ku bakyala tebamanyi baana bano. Buli we natuukanga nga bangoba. Kyaddaaki abasawo mu ddwaliro Mukono bakamutema nti omwana alina omugogo oba cerebral palsy. Obwongo bwe tebusobola kubalansinga na bulalo bweno ne bubalansinga n'obweno. Taata w'omwana olwamanya obulwadde n'abasuula mu nnyumba yeetegula ekibambulira olwo Namawejje n'asigaza obuvunaanyizibwa obw'okulabirira awaka n'okukuuma omwana alina omugogo. Nentuuka ekiseera ng'ezo eddagala sizirina nga ŋŋenda mu ddwaliro n'otuukawo ne bakuyitako bonna abantu n'okulaba oba tolina ssente ne bakuyitako ne batamujjanjaba. Ono yawalizibwa n'okutandika okuggalira omwana mu nju okumala ebbanga eryasukka emyezi 6 nga tafuluma nga bafuuse ekisekererwa ku kyalo. Oli ne woba akubye omwana we n'omugamba lwaki okagamba totuleegako bazolo nga tekina ne wekizidde. Tobanga bano abaazaala emigogo kati mbikuvuma mu mutima otuuka n'otendewalirwa. Olunaku oluziba ne lukeesa lwabala kubanga omwana atabuka buli kadde. Ono yeetundako eby'omunju byonna afuna amata g'omwana era akadde kano omuzisa yayamba n'abagulira ku kawunga. Olwo n'enva n'atetenkanya mu nva endiirwa ze yalima waka kubanga takyalina mulimu gw'ayinza kukola. Era kati ekisooka bano abaana bali ebintu okumubeezaawo ayagala mata okumukuumakuuma ku bantu ojjamu kyayimuka talina kyamukolera nti amukwata mu lubuto. Alina kino ekintu ekigera kimusika kigira ekiseera ne kijja naye bwe kiba kinaamusika mwezi ennaku era nsula ntudde ennaku nga 3. Chiyemba yasuulibwawo kitaawe wabula ate Patricia Namutebi bazadde be bonna bakkaanya ne bamusuula ku kkubo kubanga yali alina obulwadde buno. Prosi Namuwaya omutuuze w'Ebulika mu gombola y'e Nama e Mukono ye yalonda omwana ono ku kkubo era amaze naye emyaka egisukka 8. Omwana oyo nali ntambula bwe nti nga ŋŋenda kunoonya amalagala eyimange wa muganda wange. Mwana oyo namusanga bamusudde awo nembeera naye okutuusa ebbanga lino lyonna era mbadde nga sinnaba kuggwamu bulungi maanyi badde nga ŋŋenda n'empakasa nenfuna kasabbuuni nenfunayo amata. Oluvannyuma nagenda okulaba nga amata gannyingiramu nnyo ne muyigiriza caayi omukalu. Ono yawalizibwa okulabirira omwana ono kubanga naye yazaalako omwana afaanana bw'ati ebyembi n'amufaako. Kati okuleeta omwana oyo abaana abo baŋŋamba maama omwana ajja kufa ko nze tajja kufa leka tumuwe ebyokulya era twatandikira kawunga ka muwogo. Obulwadde bwa cerebral palsy bukwata obwongo n'ebinywa ne bukosa enkula y'omwana awamu n'okumugongobaza. Ekizibu kino kisobola okutuuka ku mwana ng'ali mu lubuto lwa nnyina ng'azaalibwa oba nga baakamuzaala. Kyasobola okuleetebwa nga maama w'omwana yalwala malaria oba omusujja nga mwana akyali mu lubuto omwana ono obwongo bwe ne bukosebwa. Omwana ono bw'azaalibwa akyayinza okufuna omusujja gw'ensiri ne guyitirira nnyo ne gugenda ku bwongo n'afuna endwadde ya cerebral palsy. Dr. Ibrahim Bukenya omukugu mu ndwadde eno agamba obubonero bungi kwolabira omwana alina endwadde y'omugogo. Omwana wo waba yakazaalibwa buli lunaku mwetegereze. Omwana omuto ayina ze tuyita involuntary movements aba emikono gino aginyiinyanyiinya aba asobola okukaaba. Kaakati omwana oyo bw'omulaba wakati wa wiiki emu ne wiiki 2 nga ye okukaaba kwe kutono nga buli kimu akikola ku budde bw'ayagalidde nga gw'olina omuzuukusa okumuyonsa gw'olina obugere tasobola buwanikako yadde obugalo kiba kitegeeza omwana we yandibanga agenda kufuna endwadde eno ey'amugogo. Christine Kirungi akulira ekitongole ekigatta abalina omugogo Uganda National Association for Cerebral Palsy agamba abaana bano okuboolebwa kizibu ky'amaanyi ekibalemesa okukula. Babagoba mu kika agamba genda twala sitaani z'ewammwe so n'osanga nti omukyala oyo atandise okukola ki okubonaabona
omwana amuyina ate naye neyeekyawa. Dr. Bukenya agamba omwana alina omugogo yeetaaga okubudabudibwa okulungi kubanga asobola okutereera. Lwaba tafunye treatment ya rehabilitation oba ya physiotherapy oba ya occupational therapist, kiba kitegeeza nti omwana ono agenda kukonzibira ddala ebinywa byetugge oba byesibe abeere nga takyasobola kubeera na mukisa gubifunyulula, oba oli awo kijja kuba kikwetaagisa ogende bamulongoose bulongoosa. Ate n'omwana eyandibadde ayongera okubeera nga asobola okubeera nga akula bulungi agenda kwongera okuzingama kubanga n'emmere gy'omuliisa ejja kuba terina kyemuyamba. Kirungi alowooza nti embeera okukyukamu wakyetaagawo okusomesa abantu n'abasawo ku ndwadde eno okwongera ku bumanyi bwe balina. Tebabitegeera, omuntu bwakulaba nti omwana akankana yeesika agamba biibyo bya sitaani. Namuwaya ne Namawejje newankubadde bayita mu kusoomooza okw'amaanyi okulabirira abaana bano tebannaba kuggwaamu maanyi mu kubalabirira kubanga bakkiriza nti nabo baana era balina eddembe erifiibwako ng'omuntu omulala yenna. Carlton Scovia Nakamya, BBS Terefayina mu ddiro lyo. Webale nnyo munaffe Carlton Scovia Nakamya. Kakati bwe tugendako ebweru w'eggwanga abantu 8 be bafudde.